olukyusa eddoboozi n'amera ku kirevu n'akyusa eddoboozi n'aboggolera mu nnyumba ye ng'ategeera nti nkuze kati kantandika amaka ng'awasa so kaakati naye nga si kyekikulu omusajja ateeka okumanya obuvunaanyizibwa bwe omusajja bw'amanya obuvunaanyizibwa bwe nti ye source kubanga n'omukyalo ono tulaba ng'ate Katonda yajja mu musajja eggumba kitegeeza omusajja era ye source y'omukazi omukazi ajjibwa mu musajja kati kitegeeza omusajja ye source ya buli kintu kyonna era leka nkutegeeze omukyala manze ndi mufumbo naye omusajja bw'aba ye source kitegeeza ye father ye pata n'eri mukyala we okiraba ekintu kino kubanga tulabye nti omukyala gumba eryava mu musajja kitegeeza source y'omukyala musajja kitegeeza omusajja era ye pata w'omukyala era kino tukiraba ku lunaku lw'embaga omwana wo bw'omuzaala omwana w'omuwala muwala wo abeera muwala wo era aba akuyita taata dad naye olunaku ku mbaga mu kalicha zaffe zino taata the source abadde alabirira the sustainer ono pata father akwata omukono gwa muwala we era tukikolera ddala n'atambula ne muwala we nga bakumba ng'agamba nti ono nze mbadde mulabirira ono nze mukuzizza ono nze mbadde source ye n'amukwata n'omukono nga bw'atunuulidde n'agenda ku kituuti n'addira omukono nga n'omwawula ali awo n'addira omukono gwa muwala we n'agukwasa father omulala n'agamba ono nze mbadde taata we nga nze mulabirira kati okuva leero sikyali taata nkukwasizza taata omulala wuuyo omukono ogwo ne bagukwasa omusajja omukolo ogubeerawo abantu tebagutegeera kuba to exchange the fatherhood era omuwala ono bw'abajja kati nze gwana erinnya ery'ekika nze irakoze kati irakoze oyina kawalako bakayita Grace irakoze kolwo kajja ku kituuti nga nendaga muntu yake eriko nze Grace irakoze naye wano nga ba exchanging vows taata bw'amala okuleeta omukono gwa muwala we n'agukwasa ono omuwala ono Grace ayina okwejjako erinnya irakoze bw'aba amuwasizza oli agenda okufuuka father omupya bamuyita Katumba n'afuuka nze kati nze Grace Katumba ono afuuse omwami n'omukyala ono kati source yo tekyali irakoze kati ye Katumba okitegeera ekintu ekyo kati osanga abakyala nga yafumbira omusajja naye ng'akyaliko ekinnya kya kitaawe oyo bw'oba mukazi wange kugamba agenda ofumbirwa kitaawo bakyaliyo no bayitirivu ne mu gavumenti mbalaba erinnya lino lya taata abamu bagendera ku ŋŋombo nti taata bw'aba alina erinnya ddene nga lisinga ery'omwami wange kati kansigaze erya taata kikyamu nnyo era ne bannabyabufuzi ekintu ekyo mukijjeeko okusigala nga weyita erinnya lya taatawo ate nga wafuna taata omulala ye bbaawo ayinako kweyita olina kukyusa neweyita ki kitegeeza omukyala bw'oyita bbaawo daddy you are right kubanga ono abadde daddy akukwasizza daddy omulala kati daddy ono yagenda okukugulira yamanya obuliri kwonoosula jjukira daddy oli yasooka yabadde akugulira obuliri yakola ki kati daddy owokubiri naye yategese obuliri yategese buli kimu n'emmere gy'olina okulya yagiyiga ekyo kye bayita father okitegeera kakati singa tuddayo ku mulamwa ku musingi gw'amaka naye kati tuyina bitaata si bataata tuyina biboyfriend tuyina ebisajja the males bameero bangi naye nga si ba father ono yazze namugongo gwe bakalakase mu kkubo bwe bafuuse kaakati kubanga jjukira babuze obudde akaala akalungi kawunga tasobola kwogera kigambo kayunga naye yakimanyi
oyo akimanyi ne ekigambo kayunga kala amatendo kawunga kati bwe bali bana abaana bazze okusumba amakanisa bavudde mu America bazze babakwasa amakanisa bagasumbe nga balina different culture eyo yenkuza yemirembe gino ntunulira nnyo omwana wa Sserwadda nga abuulira Dr. Joseph Sserwadda nkukooneramu weebale omwana oyo abuulira ne muluga asomedde bweru oyo Juni asomedde e Bulaaya naye omwana bwasalawo kwogera Luganda alwogera bulungi n'abuulira bwasalawo Oluzungu ogamba kyekyo n'olwekyo bannange nammwe nga bwe muli mwogera bulungi Oluzungu basumba bannange mwogera bulungi Oluzungu nze Ssenyonga bw'aba ayogera Oluzungu nalina muto naye nga mpulira ayogera Oluzungu nange ne ntandika okugegenya ku Luzungu lwe alwogera bulungi ne Robert alwogera bulungi n'abaana kirungi odwogera obulungi naye n'Oluganda mulwogera bulungi era mwebale mwogera Oluganda mwogera Oluzungu nga Museveni ayogera Oluzungu ayogera n'Olunyankole n'Oluganda alwogera kakati okimanyi wano okwesimbawo n'owangula akalulu aka Uganda oteeka okubanga omanya Oluganda okiraba wano Mbabazi yeesimbawo nali omu ku bakampeyina manager be naye nga Oluganda akakalu kake kyokka abadde wano naye ng'olaba akakalu kake butamanya kalica naye Ssaabasajja Kabaka Ronald Muwenda Mutebi owookubiri emyaka gye gisinga obungi yakulira Bulaaya kubanga bwe baagenda mu gyenkaaga akomyewo wano mu 80 nga Museveni awamba na musajja mukulu yagenda mwana muto akomyewo mukulu kitegeeza n'olulimi yali amanyi bulungi Oluzungu era bw'aba alwogera ogambira ddala nti Mungereza ate n'Oluganda bw'aba alwogera olabira ddala nti Omuganda awedde ki emirimu naye golooza eri gye yakulira tewali bakazi tewali banyongoli tewali bazungu olowooza yali tabaagala niire bwe yatuuka okuwasa ne baga nti lwabate Ssaabasajja Kabaka ng'ate aleese muzungu katumunoonyeze yemuwala ekijuujulu ekyawano nabwetemu nabweggamu owawano anyiga ettooke era Abaganda ne batandika prosesi Mbagana etegekebwa ne banoonya omuntu banoonya mu famire mpaka lwe baagigwako era laba omuntu n'Abagereka nkwaniriza ku ER News Uganda amanya bampita ambassador wakabi naye nga mwebale mwenna abagyekuumirako ebbanga lyonna nemugamba nti tugenda kubeerangako ssaawa yonna wotuleetera updates zonna ate tubaako okumanya ebitambula mu ggwanga saako n'ensi ez'enjawulo gye byetooloolera. Pastor Muwaasi James wankubadde ye erinnya eryo talyagala ery'okuba omuyita pastor ayagala muyita Mr. James Muwaasi nabagamba nti buli wiiki mukuleetera nga twogera ku nsonga zino naziri ez'enjawulo ezikwatira ddala mu Bayibuli ezikwatagana okumanya Katonda okwawukana ne kubona abasumba abeeyita abasumba abaddala oba bannabbi abajja abafere ng'ate tebagendera ku kigambo kya Katonda nga oba oliawo bo babaako bye beenoonyeza mu ndiga zaabwe oba kwaba abantu be basumba. Bingi bye twogerako naye olunaku lwali twasemba nti omusota gwe baali bayita Sitaani gwalabula oba gwabuusa omukyala oyo gwe baali bagamba nti singa ali ekibala oba oliawo agenda kuba nga ate afuuse mubi oba naye agenda kuba nga afuuse ekisekererwa eri Katonda kubanga ajja kuba alidde ekibala Katonda kye bagamba ekyagaanibwa okuba nga kiriibwa wabula bwe yakirya ate twalaba ebyamagero ebyakolebwa byali birala era ne tukakana nga tugamba nti agenze ku ddala eddala eryokubiri eddala eryokubiri Katonda n'amugamba nti ngenda kuwa ate eddala eryokubiri ogende olye ku kibala ekyobulamu obutaggwaawo. So ensonga lwaki twabagamba nti tugenda kuba nga tuyiga wano ne wali naye olunaku lwaleero twagala twogere ku bufumbo kubanga Bayibuli bino byonna ebyogerako era
Mr. James Muwase ensonga zino agenda kubanga azogerako ng'asinziira ku Bayibuli, kubanga abantu abamu bagenda ne bagamba nti naye pasita weebale tubuulira ekigambo, okimanyi oli wa ddala naye gwe obwongo obujjawa obutubulira ebyawandiikibwa nga toyina Bayibuli, oba naawe otulimba nga weeyita omulungi eri ffe nga naawe ogwa mu bali abaffere ate b'ovumirira nti nedda. So ebintu ebimu tugezaako okubanga ate tubalaga ekituufu ate nga bisinzira ddala mu Bayibuli nti tugenze kulaba nga abasumba okimanyi ebigambo ebimu babyekyusiza ddala ate n'ab'endiga ne zigendera ddala olw'okubanga nti musumba yakola ki, musumba we yakugambye. Era nkujjukiza nti emabegako awo era omusumba oba Mr. James Muwase yagamba nti abasumba abamu bagenda ne balimba endiga zaabwe nti be balina amaanyi gaabwe, naye nga Katonda amaanyi n'obuyinza yabutuwa nga ffe abantu aba bulijjo okubanga ate tusobola okubanga tukola ki, tufuga ebitonde bino eby'oku nsi byonna. Ate kati abasumba ne bagamba nti ffe tulina amaanyi era nze nina okulagula kino, nze nina okugamba kino, bw'oba tugendedde ku kyange tojja kubeera kino. So n'obufumbo bwe tugenda okuba nga twogera ku lunaku lwaleero buli mu byawandiikibwa. Era Pastor Muwase mbadde nsaba nkwanirize ku mukutu gwaffe guno, ate abantu bongere kubbabuuzaako twongere okuba nga tugenda maaso. Mbalamusizza nnyo abatuwuliriza nammwe abatulaba, mwebale kutuwuliriza na kutulaba. Okay. Mr. Muwase, abantu enjiri bagenda no bagikemuka mpola mpola. Era gye tunaagenderera ng'abantu bategeeredde ddala, oba ng'obabuusiza ng'ensangi zino we boogera nti ng'obabuusiza ng'obajje mu mikono gy'abo abalimba abeefuula nti bakatonda bapasita abaddala abalina amaanyi geza endiga zaabwe. Olunaku lwaleero njagala twogere ku bufumbo. Tusoose kiri kyetwakomya mukulu. Tusooke kino, tusooke tumalize kino. Okay. Ndowooza nga tunagenda ku bufumbo, twagala tusooke tumalize ku kino eky'ekibala, butya omukyala bwe bamuwa ate bwe yali ekibala ne bamugamba nti kati kino. We twakoma kujjukiza era kujjukiza n'abatuwuliriza nti twalaba nti omukazi eyali anenyezebwa nti yakola kibi okulya ekibala, twalaba nga bwe yamala okukirya n'omwami n'alya, twalaba nga amaaso gaabwe gazibuka. Amaaso gaabwe bwe gaamala okuzibuka ne balya ne babeera nga batuuka ku ddaala eritegeera okwawula ebulungi oba ekirungi ku kibi. Kitegeeza bwe baali tebannalya ku muti guno ku kibala kino, baali tebasobola kwawula kirungi ku kibi. So nga ate omuntu yenna okubeera obulungi ku nsi weetaaga okubeera ng'olina amaanyi ago n'obusobozi obwo obwawula obulungi ku kibi. Era omuti ogwo tuguyita wisdom tree, the tree of knowledge of good and evil. Omuti ogw'amagezi agaleeta okwawula obulungi ku bubi. So kakati ekibala ekyo kye baalya kyali kirungi era kyali kigwanidde okuliibwa. Twamaliza nga tulaba nti Katonda bwe yajja okumaliza okuba nga anenya, yawa ensonga ze yawa ng'alaga lwaki omuntu yali alina okuggyibwa mu lusuku. In fact Bayibuli olwaleero kanjibikkuleko gye mulaba mu kitabo eky'Olubereberye. Kawemba nsoma nandeetedde Bayibuli eno essuula eno ey'okusatu, omuntu ng'agobebwa mu lusuku. Katulabe olunyiriri tetwakomako. Lugamba olw'abirimu-ebbiri, essuula ya kusatu olunyiri lw'abirimu-ebbiri lugamba bwe luti, And the Lord God said, Behold, the man is become as one of us,
Katonda Mukama n'agamba nti kati laba omuntu afuuse nga ffe atufaananye. To know good and evil, kitegeeza Katonda ye already yali amanyi obulungi n'obubi. Kati n'omuntu bwe yamala okulya naye ategedde obulungi n'obubi. And now lest he put forth his hand and take also of the tree of life and eat and live forever. Kati Katonda annyonnyola eno y'ensonga egobesa omuntu mu lusuku. Omuntu teyagobebwa mu lusuku kubanga yayonoona. Kino nkiddamu. Omuntu tebaamugoba mu lusuku lwa Katonda kubanga yayonoona. Omuntu ensonga Katonda gy'awa emugobesa mu lusuku lwakuba omuntu ono amulemesa. Katonda yagala okumulemesa aleme kulya ku muti guli ogw'obulamu aleme obutafa. Era Bayibuli egamba nti omuntu oyo nga bw'afuuse ng'atufaananye kati ayawula obulungi n'obubi. Bwe tunaamuleka mu lusuku wano agenda kulya ku muti guno ogw'obulamu aleme kufa abeerewo emirembe n'emirembe. Olwabiri mu esatu lugamba therefore the Lord God sent him forth from the Garden of Eden to till the ground from whence he was taken. Ne omuntu n'agibwa mu lusuku kwe tuyita ogoba n'agobebwa mu lusuku. Eno Bible egambye therefore God sent him forth. Sent him forth. Amanyi oluzungu basobola otunnyonnyola bangi abantu basoma. Kuno kuba kugoba, to send kuba kutuma oba kusindika. Yamutuma. Ne bwe bekozesa I drove them. Tewali kugwa wano wabula omuntu Katonda n'amujja mu kifo we yali. Kati oseeka okumanya ekifo we yali kyali kifo ki? Ekifo omuntu we yali nnimiro Katonda gy'alimye gye yeesimbira n'ateekamu omuntu. Kati omuntu agambye nti kati omuntu n'amusindika n'amujja mu kifo kino n'amusindika n'agenda alime ensi. Omwo omuntu mwe yava. Kitegeeza omuntu mwe yava. Era bw'oddayo eri mu lubereberye essuula esooka olunya olw'abiri-mu-16 tuga nti Katonda n'agamba katukole omuntu mu kifaananyi kyaffe. Omuntu ono gwe tukoze eno ye purpose. Let them have dominion over the earth. Kababeere n'obuyinza ku nsi nga balima nga balabirira ebyennyanja n'emiti n'ebisolo. Kitegeeza kati omuntu okuva mu bino ebya Katonda okuva mu kubeera ngalo bunani omuntu yajjibwa okubeeraawo ng'olusuku baalumusimbira buli kimu kyakozesa nga baamuwa kiwe ne bamutwala Katonda n'amusindika tikati genda otuukirize papasi yo gye nakutondera. Omuntu yasigala ayina okugenda okupashuwinga papasi nakuleeta kulabirira nsi kugirabirira kulabirira bigirimu kati genda obirabirire. Mu ngeri endala Katonda yalinga agamba kati va mu nkwawa va wano mu comfort zone genda otuukirize papasi yo genda ohavinga dominion kati genda ofuge. Mu lusuku luli Katonda yali alutaddeko n'olugo. Kitegeeza nga n'ensolo ez'omu nsiko tezisobola kumulumba tezisobola tezimuyinaako buyinza buli kimu. Naye kati jjukira olwo yali tali mu governance full governance nga yafuga. Yali aliko covering ey'amaanyi nga omwana bw'omuzaala n'asigala mu nnyumba y'omu makaago gw'omugulira buli kimu gw'omulabirira gw'omuliisa gw'omwoleza. Naye omwana bw'akula tomuleka mu stage eyo. Eyo stage Adamu gye yalimu yali stage ya bwana wadde yali mukulu naye yali mujja mupya. Nga baga nti oli mufu mujja tomanyi magombe. Yali mupya ku nsi nga Katonda alina omuleka mu gundi mu keegi ye mwamulabirira. Kati wanaamusindika ebweru wa keegi ye n'amugamba kati genda till the ground. Kitegeeza ku olwo ensolo zonna ez'omu nsiko zaamutunuulira nga zaagala mulya. Kitegeeza kozesa obwongo bwo ensolo obutakulya.
kati wejjeeyo obusajja ensolo zireme kulya bwe abamu temukiraba naye waaliwo obuzibu obw'amaanyi eri omuntu ono ng'amaze okuva eno ayingidde emmere gy'abadde alira ku mukeeka kakati gw'omanyi gyekolerere giyigge kati lima kakati eyo ye sitoole eyo bayibuli gyeyogera ey'obutonzi abamu gye balaba omuntu nti yayonoona yali bagirabamu okwonoona bagirabamu okukka wansi bagirabamu okukola ebintu eby'enjawulo so naye bwe tusoma olaba omutima gwa Katonda nti era omuntu bw'amala okuva mu lusuku n'agenda abantu basigala bakola tulaba batabani ba Adamu omu ng'afuuse mulimi alima omulala afuuse mulunzi kakati gwe otunula butunuzi nti n'afuuka omulunzi naye oteeka okumanya yateeminga ati ebisolo bino nze ngamba okuva olubereberye ensolo zonna zaali za mu nsiko zonna zaali za mu nsiko kebeere ente kati omuntu ogiteeminga n'agikwata n'agireeta talina muguwa talina ki naye n'agifuŋŋana n'agamba kati zino zibeera wano nze nzirabirira zizaalira mu buyinza bwange kubanga tulaba Aberi ng'afuuse mulunzi kitegeeza yakozesa obwongo buli gwe tuyita omusota gwe gwaleeta okwawula obulungi n'obubi Kayini ateeka okuba yakozesa bwongo obwo okusobola okwawula nti zino ente kazibeere tembi zibeere awaka kanzikwate bwenti kubanga yali badde tabyawula yensonga lwaki ye bw'oba toyawula bulungi na bubi nga toyawula good and evil kitegeeza n'ensolo baali tebasinda busobozi bwawula nti zino ensolo za bulabe zino si za bulabe oba bwonna obwongo bwagibwa noona alima yali tasobola to till the ground nga tayawula kisagazi na kikajjo obwongo obwawula nti bino bijanjaalo kino kibowabowa tebwaliwo kitegeeza nti obwongo buno ng'amaze obufuna abaana be baabano tubalaba ng'omu mulunzi omu mulimi ayawula ekirungi nti guno muddo kangulime ku kibi okiraba so kakati obwo bwonna obwongo bwali bumaze okujja ng'omuntu alina okubeera independent kati wano ekkanisa kyekizibu kyerina ereetera abantu okugamba nti tuteekwa kubeera dependent ku buli kintu kyonna tubeere nga tudipendinga kuki ku Katonda ne Katonda eyo si emayindi ya Katonda Katonda muzadde nga nange bwendi omuzadde mayindi y'omuzadde nga nange bwe nnyina abaana si kwe kubeera abaana nga babeera ba dependent ebbanga lyonna nange nnyumirwa nnyo omwana wange nga takyali dependent wange wadde namuzaala naye ng'afunye amaka ge asobola okwerabirira n'okulabirira famire ye kati neeno mu bwakatonda bwe kiri Adamu mu lusuku yali dependent ng'adipendinga buli kimu ku Katonda kati wano Katonda agamba okuze olina okubeera okukula okugenda ku ddaala eddala ofuuke independent obeere nga wadde nze nakutonda naye nkulabe ng'osobola okukola ebintu byo ng'olina obuyinza bwo ng'osobola okwefugira kati esitoole etuyigiriza ngeri kuva wano mu keeji eyo era y'ensonga lwaki abantu bangi abamu abalokole n'abatali balokole abatannamanya basigala mu keeji eyo ng'ekkanisa yebakwatiddeyo kubanga omusumba agamba Mukama yagenda okukulabirira Mukama gwe mwami wange ne bw'oyita ofumbirwe Mukama kyekyokuddamu kyange emmere buli lunaku tusabe kitaffe ali mu ggulu tuwe emmere yaffe eyaleero tuwe emmere yaffe eyaleero tuwe emmere yaffe eyaleero kwega buli kaseera emmere yaleero emmere yaleero emmere yaleero ne Katonda akoowa naawe ne bw'oba omwana wo nga yawasa agenza akoze amakaago naye nakubira essimu dadi nno olwayo tetulina kyakulya dadi nno nkubuulire omwami yakomye tetulina kyakulya enkya neruuli osanyuka bw'oba tusanyuka lwaki oga nti ye Katonda ayagala buli kaseera buli kintu kyonna nedda era nze ŋŋamba abasumba bano enjiri gye babuulira abantu ey'ebyamagero ereetera ddala obuzibu okuzzaayo abantu okubeera bangalo bunani okubeera abatasobola okubeera nti bo buli kimu kye baba beetaaze Katonda yalina okukibawa
ekitali kituufu ekyo bayibuli si kyesomesa nti buli kyonna kye tuba twagala tusabe Katonda. Era bwe weetegereza ebyawandiikibwa bino abantu ba Katonda baatuukangako mu bizibu bye wandigambye nti kati Katonda ajja abataase. Kati gamba ku mulembe gwa Dawudi nga mwana muto Isirayiri yatuuka ku buzibu nga waliwo challenge nga Abafirisuuti bamulumbye ne muvaamu n'omusajja Goliath munamala ennaku 40 nga abakijjanya atte ebintu byabwe yalinga mu mwaka bwe babeera bakungula nga ajjanga yakungula nga atwala ennimiro zaabwe. Kati mpaka lwe bakuŋŋaana okumalawo eggoye nti kati mulwane naffe abanaawangula be baba batutwala tubeere abaddu. Kati Isirayiri n'amala ennaku 40 nga talina busobozi bukuba Goliath ne kabaka Sawulo nga talina busobozi bukwata ku Goliath. Naye baali basaba ku mulembe ogwo waaliwo abannabbi basamwiri baaliwo nga naye kyokuddamu tebakirina nga batunuula Goliath akyalenjinga Samwiri we bali. Bakabona baaliwo Abaleevi baaliwo naye nga tebalina mukono mu kino. Kitegeeza abasaba baali basaba bakola kibaali bakikola naye nga Goliath yeeyongera ku kyalenjinga okutuusa omwana omuto w'emyaka 17 nga yalungamizibwa n'agamba nedda ekimala bwe naamukuba ne mutta munampaaki. Bye bamusuubiza si bya muggulu tujja kuwa obulamu obutaggwaawo. Kyabo n'okuba Goliath ogenda kusikira obulamu obutaggwaawo. Nedda mumpaaki nga mukubye ne bamugamba nti ekisooka famire yo tujja jijja ku musolo nga tewa musolo. Ekyokubiri famire ye neebanga ya kitiibwa mu Isirayiri. Ekyokusatu njagala ekikwatibwako tya ogenda kuwasa muwala wa kabaka. Dawudi bamusuubiza ogenda kukola ki? Kasota Goliath muwala wa kabaka omwewangulidde naga kati nfunye ekimotivatinga. Byonna ebyo bitunuulira olaba omuntu bw'alina okubeera ku nsi ng'alina dominion. Kati omusajja omwana omulenzi ono n'agenda n'alonda amayinja teyagenda na Saara temala kyovula osobola okubeerawo ng'osaba naye ebintu ne bigaana mbeera neegaanirawo kubanga wakati mu kusaba ate waliwo ggwe ky'olina okukola olina responsibility Katonda gye yakuwa okukola. Omwana n'alonda amayinja n'amanya nti nina mukuba n'alonda amayinja kitegeeza Katonda ne bwaba wakunnyamba ayamba oyo akutte ejjinja. Naye mmwe mwagala kati abamugamba twagala kujjako gavumenti Katonda tajja kuyamba lwabasaba gavumenti eveeko. Ayamba akutte ejjinja akutte ejjinja n'agamba nti kati ngenze jjijjako. Kyovula Pulezidenti Museveni tumwebaza yakwata jjinja yakwata emmundu mu kinaana n'aganze sijja kutunula nga bannaddiini basaba kaŋŋende nze ngenda mujjako. Era bangi abakutta emmundu ne batamujjaako naye buli lw'ogikwata nga ne Mukama ali naawe. Kati nammwe abaagala okuggyako ekintu kyonna nga bwe naga nti tulina abantu be tulina okuggyako tulina okubajjako nga tusituse. Tetulina kutya nti ate ono ajja kunnyigira ate oli ajja kunnyigira tetugyewo ebyokutya. Tulina okukwata buli means zonna okulaba ekyokola. Dawudi n'akwata amayinja 5 yamanya nti kankwata amayinja gange 5 n'afuna n'envuumuulo y'emmundu y'omulembe ogwo kubanga tewaaliwo mmundu. N'akwata envuumuulo n'agigira n'alyoka amugamba kati wano wali amaanyi ga Katonda we gakolera. N'amugamba nti gojja gye ndi n'amafumu n'olunyago naye nze nzija gy'oli in the name of my Lord. Nzija gy'oli mu linnya lya Mukama. Naye ng'akutte envuumuulo era ne bwe yakyogera Katonda ya empowering envuumuulo omwana n'agiwuuba n'adirectinga n'akasuka ejjinja. Kitegeeza Katonda yayingira jjinja eryo ne ligenda ne libobbola omusajja ku mutwe. Omusajja n'agwa omuvubukono n'agenda n'ekiso n'amuggyako ekiso kye n'akimusaza kyennyini. Ebyo byonna bikolwa si bigambo actions. Tulaba entalo zonna abasajja ab'omu Bayibuli ze bajja balwana tezaabanga za bigambo zaabanga za bikolwa nga balumba Abafirisuuti. Musa tulaba ku nnyanja ennyanja myufu waliwo obuzibu Kama amugamba onkaabirira lwaki kiki olina mu mukono gwo timulimu omuggo gukiikira buyinza gukube
n'akuba ku mazzi ennyanja ne yeeyawula. Kyengezaako kuwa kino nti Adamu bwe yayingira mu dominion, bwe yava eno mu keegi eno gye batuzza abasumba nti buli kimu Katonda buli kimu Mukama yagenda okikola, n'obeera ng'omanyi Mukama yalimpa emmotoka, Mukama yalimpa kino, Mukama yalimpa kino. Nedda ebintu ebimu tuli ku nsi nga byateekebwawo dda amateeka tubifuna tutya. Okitegedde? So kati ekyo Adamu kye yali agendako kye nayita nti yali alinnye eddaala okugenda ku leve endala. So abamu bakirabanga ekibi naye nga kyali kibikkula omuntu okuyingira to another level. Era amagezi ago nakati Katonda tufuna revelations ezitwongera okumanya enseze yeeyubula mu magezi, kubanga kyawandiikibwa kiri mu Daniel kigamba nti mu nnaku ez'oluvannyuma okumanya kulyeyongera, amagezi galyeyongera. Ensonga lwaki kati enjiri ebaddewo emirembe giri gye twalokokera mu si eno. Kati era abali ku eri gye baatubuulira balaba bino ng'ebikyamu, kubanga lwaki waliwo obwongo mu njiri obweyongedde. Katonda ayongera okuliviiringa amazima ge tujjayo. Buli muntu n'agamba mbutuufu ekyo tetwakimanya. So kaakati kyekyo. Ensonga netegekese okimanyi nange nno kakati olinga ayiga kubanga kakati nina byendabanga ebyaddala ng'ate tugendera ku biri byatugamba. Omanyi twagendangako mu church Sunday schools ezo batuwanga obutabaawo ntusoma, naye nga wayo osomesa luli n'ogamba nti abantu basooka tusomesezanga ku bifaananyi, n'olaba ng'ono yali akutte omuggo, n'olaba nti guli musota, nesooka nitutegeera nti kakati nze nange naye nategeera kirala ku kino ate kyokoze eki gy'oli mu kusomesa. Naye ndogamba omusota kifaananyi so si musota guno snake. Okitegeera? So ndowooza awo nga tuvuddewo abantu ndowooza mutegeddewo bulungi nnyo. Mr. James Muwasi ekitiibwa ekyo tojja kijjako kubanga kati kiwa alayika obuyinza oba ekitiibwa biva eri Katonda byabikuwa. Kakati obanga sigwa kyeyise nga oli yakikwise kitegeeza oba tokyewadde. Kati leero mbadde nyatwogereko ku bufumbo. Bayibuli naye eyogerako kimanyi mu byawandiika eyogera ku bufumbo. Nga tulaba nti generation eno obufumbo ndowooza weosinze n'okuba nga butabanguka. Era lwaki butabanguse nnyo? Mirembe giri Bayibuli yali egamba etya omuntu ng'afumbiddwa mwana munne, mukyala ng'afumbiddwa omusajja oba omusajja ng'awasiza omukyala. Era obutakkaanya singa bwabangawo mu maka kyekyabangawo. Era n'essala kaakano biki ebibaawo singa obutabanguko oba obutakkaanya bubaawo mu maka. Bingi ebibaawo ennaku zino, ate era nga tulaba n'abasumba bongedde okuba nga ate bateekako ettaffaali ery'okusatulula obufumbo bw'abantu. Kusatulula oba kugatta? Abamu basatulula anti amutwalira olugambo ate ogenda kwekanga byamugambye bigobera ddala omukyala ewaka ewuwe w'omusajja. Ndowooza tutandikira awo. Ensonga zino ez'obufumbo nkulu nnyo kubanga obufumbo oba amaka omwami n'omukyala n'eggwanga ndowooza ly'essiga eddene ery'eggwanga. Kyova olaba ne Katonda bwe yali atandika ensi, bwe yatonda omusajja yamuleetera n'omukyala. Kakati ne bakola ne bafuuka omuntu okutandika eyo gye tuyita amaka.
amaka amabereberye aga Adamu ne Kaawa. So kati amaka kitegeeza mwe mugenda okuva, ebika biva mu maka, ennyiriri ziva mu maka, gasooka kuba maka. Buli kimu obuwangwa bwaliyigiddwa waka, empisa maka. Ne bwolaba eggwanga obuli bw'enguzi, problem teri ku gavumenti, eri ku maka. Kakati problem gavumenti eyinza okuba kati ennaku zino bali mu kusiba abantu abali enguzi, ababbi mu gavumenti, naye ne bwe mubalwanyisiza ku that level temusobola bamalawo. Bw'oba onoolwanyisa ekintu ekyo kye tuyita family institution, ekitongole kino kye bayita ekyamaka kye kyalibadde kivunaanyizibwa, kye kyalibadde kyempoweringbwa okuddayo okumanya roots oba ennono ezifugira mu maka. Kati nzo ndaba embeera zange, amazima ne bonteeka mu position yonna sisobola kubba. Lwaki? Kubanga lwaki? Naye kiŋŋaana okubba si lwakuba simanyi kubba, naye amaka mwe nakulira saakiraba. Maama wange nga mukazi bwe bamuteresa ssente nga bwe bazimuteresa bajja zisanga. Era abantu bangi ku kyalo bajjanga mukyala terekera. Kati nga mmanyi ekintu ky'omuntu bwe bakikuuma okuva mu maka. Okuvuma kati nkaluubirirwa nze okuvuma, kubanga maama wange saamulabako ng'avuma ne taata wange. Kati amaka gano kikulu nnyo singa gavumenti emanyi essira yali litadde ku maka. Ate mwattu ye beemanyi nti ekitaddeko, kuba mmanyi nti gavumenti efacilitatinga ne religious gundi bodies, yo neemanya nti bannaddiini be bagenda okwempoweringawa eyo. Naye bannaddiini bali ku byabwe, kati osanga abasumba nga nabo kati problem gye tulina mu ggwanga, tulina nti omuntu tuli mu generation eno fenna abatalerebwa bali mu kulera. Okitegedde ekyo? Abatakola ki? Atalerebwa bali mu kulera. Abatakuzibwa bali mu kukuza. Tuli mu generation abatasoma tuli mu kusomesa. Otegera obuzibu gwe tewasoma naye ate oli mu kusomesa, tewalerwa oli mu kulera, kwegamba tewayambibwa gwe oli mu kuyamba. Kati ekizibu ekyo kye tulina nti eggwanga liringa etto. Kati amaanyi gonna twaligatadde ku generation eno eri mu kulerwa, eri mu kulera etaalerwa. Okiraba? Eri mu kufatheringa naye nga yo teyalina father. Tulina abatuyita taata ng'ate oluusi gwe tewafuna gw'olabako nti taata. Kati gwe mulembe gwe tulimu. Neeno mu basumba nze nkiraba ekizibu, omuntu ataava mu maka, atalina nsibuko, talinaamu mpisa yonna eva mu famire, naye afukiddwako amafuta okukulembera ekkanisa, naye ajja kwogera. Tamanyi bwe boogera kyova olaba ogenda okulaba oba avumye kabaka, oba avumye omukulembeze, oba avumye ani tafaayo, kubanga talina kyataasa, teyakiyiga. Kakati famire kyetaaga okuteekako, singa abantu bamanyi mu buli area yonna. Abazungu bo banyina eŋŋombe egamba charity begins at home, nti empisa ennungi zisibuka, omwana mugimu ava ku ngozi. Okiraba? Kati nze bwe ndaba enneeyisaayo manya bazadde bo. Kakati kitegeeza ekintu ky'oleese topiki eyo kikulu nnyo. Kati bw'oba otandika amaka, muvubuka wa leero otandika amaka, olina okusooka okwebuuza onoowasaani? Ye gwe omuwala wa leero onoofumbirwa ani? So tulina ebintu bingi bye tuzze tulaba. Kyaja, tulina ebintu bingi bye tuzze tulaba. Abantu bangi, waliwo omuyimbi omwe yagamba muwasenju, mulimu omuyimbi omulala eyagamba banaye nkaŋŋende mpase mu kyalo. Kwega buli muntu anoonya solution, ŋŋenda kukola ntya?
mukazi wa mukyalo ye mutuufu, mukazi wa mu kibuga ye mutuufu, omuntu kwega omuntu anoonyereza aliwo omutuufu. Omusajja gwe nsanze mu kyalo ye mutuufu, omusajja w'omu kibuga ye mutuufu, naye tewali mukyala wa mu kyalo na mukyala wa mu kibuga. Naye maka avaawa mwana waani kituufu ekyo yaleerebwa atya, ayina priorities ez'amaka, ayina ebisaanyizo, ayina ebyokulabirako, yafuna ekifaananyi ekirungi mu ntandikwa ng'atandika, yakula alaba famire. Kati ojja akaana akakulidde ku street, maama waako abadde ku street ng'asiika gonja ng'ayokya gonja, n'akakuza nga ne taata wako tekamulabanga, n'okasanga ku street n'okawasa. Kati osuubiraako kagenda kubeera ki? Kagenda kulabirira abaana bwe kanaaba kabalabidde, gwe kanaaba kakutegeera. Nawulirako omuyimbi omu ow'erinnya Juice yakola statement, nze ne mpulira nga kinyize, yagamba nti nze nali ku kivululumu nga nkikubya obeeyo Masaka, by biological father taata wange anzaala n'alyoka ajja, era saamuwa na attention kati n'atandika okwogera ku taata we nga bw'ataamulabirira, teyamukolera ki, kweganga olaba tamulinako. Kati egeneration gye tulimu, omuntu teyalaba taata, teyamukyalirako ku ssomero, teyamugambako nti mwana wange oli mulungi, teyamugulirako kagoye n'akambala. Kakati olwaliro omugamba taata tajja bitegeera. So kati ekigambo taata nkuzaayo ku famire, eno ye mayindi ya Katonda ng'abangawo famire. Ekigambo taata oba father oba pata oba papa, mu Lwebbulaniya tukiyita pata, pata father, ekitegeeza source oba sustainer, kitegeeza ensibuko ey'obugabirizi. Omuntu okubeera father kiyinza obutategeeza kuzaala mwana, nekyalitegeezezza okulera, okulabirira omwana n'omufatheringa. Kitegeeza olwaleero omulembe guno ekigwonoonye kiri ku basajja, kiri ku bakyala. Lwaki? Ffe ng'abakoze study netujja nga tutunuulira abantu ebintu bino tubitaddemu ssente, tunoonyereza, tuzuule eddala obuzibu buli luddawa mu maka. Nze ŋŋamba omusajja Katonda gwe yatonda ali mu kifo kikyamu, ate kitya ayimiridde mu kifo ekikyamu. Omukazi talina wamuyambira, so ng'omukazi yajja kuyamba ye herepa, naye omusajja buli lwayimirira mu kifo ekikyamu olwo amaka gadobonkana. Bifo ki ebikyamu byogezaako okubanga otegeeza musajja musa? Kyengamba nti omusajja ali mu kifo kikyamu, kyentegeeza nti omusajja yava mu responsibility ye, yava mu buvunaanyizibwa bwe, teyabutegeera. Kati bw'atabutegeera olwo ne kireetera famire yonna, omukazi tabutegeera, tategeera musajja kyaliko, omukazi n'akola kyayagala, n'omusajja alibibye. Kati amaka ne gafiira awo, ne gabulako omulamwa. Naye omusajja, era nze ŋŋamba emisomo nyingi gye bateddewo nga gy'abakyala babayigiriza kubeera bwe, balabirira bati abaka bakola bati, era abakyala bangi bagenze mu misomo ne batendekebwa. Naye abasajja emisomo gyabwe mitono. Tebajjumbira buli y'omusajja olukyusa eddoboozi n'amera ku kirevu, n'akyusa eddoboozi n'aboggolera mu nnyumba, ye ng'ategeera nti nkuze kati kantandika amaka ng'awasa. So kaakati naye nga si kyekikulu, omusajja ateeka okumanya obuvunaanyizibwa bwe. Omusajja bw'amanya obuvunaanyizibwa bwe nti ye source, kubanga n'omukyalo ono tulaba ng'ate Katonda yajja mu musajja eggumba, kitegeeza omusajja era ye source y'omukazi, omukazi aggyibwa mu musajja. Kati kitegeeza omusajja ye source ya buli kintu kyonna. Era leka nkutegeeze omukyala manze ndi mufumbo, naye omusajja bw'aba ye source
kitegeeza ye father ye pata n'eri mukyala we. Okiraba ekintu kino kubanga tulabye nti omukyala gumba eryava mu musajja, kitegeeza soosi y'omukyala musajja, kitegeeza omusajja era ye pata w'omukyala. Era kino tukiraba ku lunaku lw'embaga. Omwana wo bw'omuzaala omwana w'omuwala, muwala wo abeera muwala wo era aba akuyita taata, dad. Naye olunaku ku mbaga mu kalicha zaffe zino taata the source abadde alabirira the sustainer ono pata father akwata omukono gwa muwala we era tukikolera ddala n'atambula ne muwala we nga bakumba ng'agamba nti ono nze mbadde mulabirira, ono nze mukuzizza, ono nze mbadde soosi ye, n'amukwata n'omukono nga bw'atunuulidde n'agenda ku kituuti n'addira omukono nga n'omwawula ali awo n'addira omukono gwa muwala we n'agukwasa father omulala n'agamba ono nze mbadde taata we nga nze mulabirira, kati okuva leero sikyali taata, nkukwasizza taata omulala wuuyo. Omukono ogwo ne bagukwasa omusajja. Omukolo ogubeerawo abantu tebagutegeera kuba to exchange the fatherhood. Era omuwala ono bw'abajja kati nze gwana erinnya ery'ekika nze Irakoze. Kati Irakoze oyina kawalako bakayita Grace Irakoze. Kwolwo kajja ku kituuti nga n'endaga muntu yakeeriko nze Grace Irakoze. Naye wano nga ba-exchanging vows, taata bw'amala okuleeta omukono gwa muwala we n'agukwasa, ono omuwala ono Grace ayina okweggyako erinnya Irakoze. Bw'aba amuwasizza oli agenda okufuuka father omupya bamuyita Katumba n'afuuka kati nze Grace Katumba. Ono afuuse omwami n'omukyala. Ono kati soosi yo tekyali Irakoze, kati ye Katumba. Okitegeera ekintu ekyo. Kati osanga abakyala nga yafumbira omusajja naye ng'akyaliko ekinnya kya kitaawe. Oyo bw'oba mukazi wange kugamba agenda ofumbirwa kitaawo. Bakyaliyo no bayitirivu ne mu gavumenti mbalaba erinnya lino lya taata. Abamu bagendera ku ŋŋombo nti taata bw'aba alina erinnya ddene nga lisinga ery'omwami wange kati kansigaze erya taata. Kikyamu nnyo era ne bannabyabufuzi ekintu ekyo mukijjeeko okusigala nga weyita erinnya lya taatawo ate nga wafuna taata omulala ye bbaawo. Ayinako okweyita liri Olina kukyusa naye kitegeeza omukyala bw'oyita bbaawo daddy, you are right. Kubanga ono abadde daddy akukwasizza daddy omulala. Kati daddy ono yagenda okukugulira yamanye obuliri kw'onoosula. Jjukira daddy oli yasooka yabadde akugulira obuliri yakola ki, kati daddy owokubiri naye yategese obuliri, yategese buli kimu, n'emmere gy'olina okulya yagiyiga. Ekyo kye bayita father. Okitegeera? Kakati singa tuddayo ku mulamwa ku musingi gw'amaka, naye kati tuyina bitaata, si bataata, tuyina bi-boyfriend, tuyina ebisajja, the males, bameero bangi, naye nga si ba father, si bataata. Tebannafuuka baami mu maka. Kati ensi nejjula ebintu bwe bityo, eggwanga ne litandika okusiiwuka empisa kubanga bataata babuze. Era ensonga lwaki ne Bayibuli eyogera mu kitabo kya Malakayi nti mu nnaku ez'oluvannyuma Katonda alikomyawo emitima gy'abataata eri abaana n'abaana eri bakitaabwe, to restore the fatherhood mu nsi. Guno gwe mulimu Katonda kati gwayagala tukole, okurestowalinga obwataata mu ggwanga lino Uganda. Kati wano tunuulira, nze ntunuulira abasumba abamu abatusingako bakitaffe mwoyo. Bakitaffe okiraba bw'otunuulira engeri gye bakuzizaamu famire. Ntunuulira yawasa omukazi omusumba Muganda, yawasa omukazi Muganda, abazaalidde omwana mu Buganda.
mu culture yaabwe Baganda naye ogenda okutunulira omwana ng'avudde mu maka bwe gatyo n'asoma nga tasobola wadde okwogera ebigambo bina eby'Oluganda. Abamu babakomezaawo kuva e Bulaaya nti bajje basumba amakanisa nga binyongoli kambiyite binyongoli ng'ekyana Kiganda kyamalayo taata waakyo n'ekkanisa bamanyi Oluganda tekisobola wadde okwekisasayizinga ebigambo by'Oluganda kibuulireko kyogereko mu Luganda. Kati olaba okuttattana kalica ffe tulowooza nti twapuguredi nga tulinnya kubanga twogera Oluzungu naye tuli mu kuttattana kalica zaffe, tuli mu kwonoona ggwanga. Kati oyo omwana omulekera otya ekisibo nga n'olulimi lwe boogera talumanyi? Otunulira abaana betutendereza nti ono asomedde mu Harvard, ono asomedde Gindi. Kati leka mbuuze gwe bw'oba otunula mu kibuga Kampala temuliimu abagagga bangi? Tetuyinaamu abagagga bangi? Abagagga bangi mu kibuga ky'e Kampala nga balina abaana baabwe abasomera mu masomero g'ebweru, ng'abaana baabwe basomera Amsterdam, basomedde mu universities ez'ebweru. Mbayina abamu bemmanyi. Ye ekyokulabirako tulabire ku President Museveni yagenda okuzaala abaana be bonna ng'ali already mu politics, era abaana be abasinga yabazaalira namu exile ne Muhoozi bagamba yamuzaalira oba Tanzania oba Sweden gye yakulira. Abaana be bonna bazaaliddwa awo, ate bwe babadde batandika okukula awo myaka 16 n'afuuka president. Kitegeeza bali mulakiza life, balina obusobozi obusomera wonna. Naye oyinayo omwana wa Museveni gw'omanyi atamanyi Lunyankole? Tekisoboka. Gonnambe Muhoozi tamanyi Lunyankole, Natasha tamanyi Lunyankole, bakola speech bakola ono omusumba waffe Patience tamanyi Lunyankole. Bosi bagagga. Lwaki Wakayanja tamanyi Luganda? Lwaki Wasenyonga tamanyi Luganda? Olwo bakuza bulungi? Kati batuleetedde ebinyongoli. Ogiraba? Batuleetedde bamaleeto mu ggwanga bajje balitwale mu maaso. Tamanyi kalica, tamanyi ki. Era kino mu Abaganda abampuliriza nga mwagala okukuuma ekitiibwa kya Buganda, mwagala okukuuma kalica. Ne bw'oba obeera Bulaaya, yigiriza omwana wo olulimi lwo. Wadde Oluzungu ye national language, olwabufuzi bw'amatwale, olwabasibira mu bbwa bwe baatukwata obwongo. Ekyayina abatuwola, abatukolera enguudo, betwewolako ssente, abagagga, abakyayina tebasoma mu Luzungu. Bo basoma mu Lukyayina lwabwe ne bajja ate ne babeera bayinginiya mu Lukyayina. Kati naffe abaddugavu tutandise okuyiga Olukyayina, nabaddeko ne benjogera nabaawo ne baleeta Omukyayina omuvubuka ayogera Olukyayina nzivuunulire mu Bakyayina nga yayiga dda Olukyayina. Kati tutandise okweguya amawanga ago agalina ssente, tuyige n'ennimi zaago. Kale kirungi okwogera Oluzungu, ffenna tulumanyiiko n'abaana baffe tubaweerera. Naye ate zisaagala kubeeyizinga mwana atasobola kwogera Luganda era simuyina wange kubanga kalica yange ya Buganda. Nkulidde mu Buganda, mmanyi Luganda. Era olulimi lw'oŋŋamba nti lulimi ki lw'owuliramu emirembe, sijja kuleeta lugwira. Era nja kuleeta Luganda nti bw'oŋŋamba ekintu kyonna mu Luganda nja kitegeera. Kubanga ebimu mu Luganda tubimanyi nga mu Luzungu tetubimanyi. Kati ekibanyi mu Luzungu bakiyita batya? Okiraba? Kati olaba ng'amazzi we gafulumira awo kisasi. Kinzirize mu Luzungu ekigambo kisasi. Kakati eriyo ebintu ebijja okukulema kubanga toli wa kalica eri. Naye bw'obeera mu kalica eno buli kimu omuntu oyanguwa okumanya. Sigamba nti temuweerera baana, naye ate ŋŋamba mubayigirize n'ennimi ezaabwe. Omuzungu aba amanyi Oluzungu lwe. Tuyige tumanye nti kati family discipline eza family zitambulira mu kalica. Bani wajje nafuba okulaba nga ayagala okuyiga Oluganda. Kati olaba kati amaka kalica toyinza kuŋŋamba omwana wo nga tamanyi Luganda nti amanyi kalica y'Ekiganda. Tasobola kumanya kalica nga tomanyi language. Kyova olaba ojja kwekanga omwana oyo ng'era kalica gy'amanyi era ya Kizungu, ya Kimerika, ya Kingereza.
kubanga tofuddeyo kumuyigiriza ki kumuyigiriza lulimi so nkubiriza abantu era nebaza gavumenti ku kino njebaza okusira basi yaffe okubeera ku Oluganda bali badde balujjako dda nti terulina mugere lulina makulu naye omwana kati asoma n'Oluganda ekyo nkibeebaliza kubanga lwaki bw'obanga tasobola duyigira waka wakirika aluyigire ku ssomero naye ate nga kyalisaanye aluyigira ku nnyina oli mukazi oli Muganda bakuyita nabweteme nabweggamo nakamatte kati olw'okuba ozadde omwana ate omuzadde mu Ssejjoba Sekitto kakati lwaki omwana oyo tayogera Luganda ne mumutuuma ekinnya takimanyira makulu nodyogera taliyogera bulungi nina omwana gwempulira bw'aba ayogera tasobola naga nti senyonga tosobola nabitegeera kiyenja biki ebyo abaana mubayigiriza okwogera amannya gaabwe gwe Kayanja gwe Senyonga yalogera bulungi okitegedde oyogera bulungi Oluganda omwana n'erinnya lye kalyogere bulungi okiraba bafuuse ng'one yavudde ekyamuliibo ono yazze Namugongo gwe bakalakase mu kkubo bwe bafuuse kaakati kubanga jjukira babuuza ovudde akaala akalungi kawunga tasobola na kwogera kigambo kayunga naye yakimanyi naye ekigambo kayunga kale amatendo kawunga kati bwe bali bano abaana bazze okusumba amakanisa bavudde mu America bazze babakwasa amakanisa bagasumbe nga balina different culture eyo yenkuza yemirembe gino ntunulira nnyo omwana wa Sserwadda nga abuulira Dr. Joseph Sserwadda nkukooneramu weebale omwana oyo abuulira ne muluga asomedde bweru oyo Juni asomedde e Bulaaya naye omwana bw'asalawo kwogera Luganda alwogera bulungi n'abuulira bw'asalawo Oluzungu ogamba kyekyo n'olwekyo bannange nammwe nga bwe muli mwogera bulungi Oluzungu basumba bannange mwogera bulungi Oluzungu nze Senyonga bw'aba ayogera Oluzungu nalina muto naye nga mpulira ayogera Oluzungu nange ne ntandika okugegenya ku Luzungu lwe alwogera bulungi ne Robert alwogera bulungi n'abaana kirungi odwogera obulungi naye n'Oluganda mulwogera bulungi era mwebale mwogera Oluganda mwogera Oluzungu na Museveni ayogera Oluzungu ayogera n'Olunyankole n'Oluganda alwogera kakati okimanyi wano okwesimbawo n'owangula akalulu aka Uganda oteeka okubanga omanya Oluganda okiraba wano Mbabazi yeesimbawo nali omu ku bakampeyina manager be naye nga Oluganda akakalu kake kyokka abadde wano naye ng'olaba akakalu kake naye kakati Oluganda Besigye bw'atandika odwogera buli kimu akyogera alwogera bulungi era ensonga lwaki ya influencinga mangu abantu mu Buganda kubanga akommunicatinga babali amuleeba bajja wano okwesimbawo nga taflowinga nga wano tasobola kujjawo kalulu so kati ekyo nakyo mukirabe nti omwana wo bw'asomera e Bulaaya ng'omukuzizza mu kalichi eno bw'anajja wano ng'ate oyagala asumbe wano naye amagezi go omukolere ekkanisa e Bulaaya mukolere ekkanisa mu Amerika asumbire so tubadde ku famire naye munoonsonyiwa nze ekindi ku bwongo kkanisa kutereeza mubiri gwa Kristo ate era n'obufumbo tubwogerako kakati ne kino kigwa mu ekyo nti njagadde nange nsooka eno mu nnyumba tutereeze nti naffe bwe tuba tunaazimba kalichi ennungi obufumbo obulungi tumanye tumanye biki bye twagala kati olwayo mutandise na kuwasa bazungu mu Uganda wasa muzungu si kikondeemi nga nti kibi okiraba gwoyagala ndi kampase kubanga mukitwala nti abantu bonna ba Mukama biki naye kambabuulire Katonda teyatukola nga nsobi Katonda teyakola nsobi kutukola nga tuli baddugavu. It was not a mistake nze okutondebwa nga ndi muddugavu ndi proud okubeera omuddugavu era nze nsekerera abakyala nze nja kufumbira muzungu nze era njagala muzungu nze njagala muzungu era n'omutunuulira nno olwofune ki kakati nammwe ababeere nze nja kuwasa muzungu nze nja kuwasa mu China mubawase abamuyina intention zammwe mwagala bwavu bwe bubatawaanya oyagala ofuneko ku family eri simanyi oyagala kuzaale ku baana abeeru simanyi oyagala okole ki olowooza nti n'omusaayi gujja kuba mweru olowooza nti
Nere ekireeta ekyo bantu butamanya culture. Ssaabasajja Kabaka Ronald Muwenda Mutebi owookubiri emyaka gye gisinga obungi yakulira Bulaaya kubanga bwe baagenda mu gyenkaaga akomyewo wano mu 80 nga Museveni awamba na musajja mukulu yagenda mwana muto akomyewo mukulu kitegeeza n'olulimi yali amanyi bulungi Oluzungu era bw'aba alwogera ogambira ddala nti Mungereza ate n'Oluganda bw'aba alwogera olabira ddala nti Omuganda awedde ki emirimu naye golooza eri gye yakulira tewali bakazi tewali banyongoli tewali bazungu olowooza yali tabaagala niire bwe yatuuka okuwasa ne baga nti tulabate Ssaabasajja Kabaka ng'ate aleese muzungu katumunoonyeze muwali ekijuujulu ekyawano nabwetemi nabweggamo owaawana anyiga ettooke era Abaganda ne batandika process Embagana etegekebwa ne banoonya omuntu banoonya mu famire mpaka lwe baagigwako era laba omuntu n'Abagereka mutunuulire kati omunyoomawa olowooza mu Uganda temuli bakazi balungi nojja kweka akalica zaffe nga tuzitta ogenze wasiza omu Japaani aleese obwana Obujapani bunyindo obulinga bwanna kati kalica mugenda kugikka tufune abantu bamusaayi mutabule abantu abatategerekeka awo Bayibuli yegambira nti abaana ba Katonda bwe balaba abaana b'abantu nga balungi ne babawasaamu ne basandika okuzaala ebikulekule lwaki mwagala tuzaala ebikulekule ebinkunejje iri mu lubereberye ogeye kubye nnyo kakati nze ndi mu kusomesa bw'okimanyi nti waliwo ensi jjojja okugendamu osenga n'abantu kala zaafa kati South Africa waliyo abazungu bangi nnyo si bangi bali badominatings naye oli bw'ava South Africa olabira ddala nti musaayi gwaffe muddugavu munnaffe bazungu gye bali era oyinza okwekanga South Africa n'abakyotala tebaliiyo bangi aba South Africa bawasa ba South Africa n'abazungu tebaagala kufumbira ba South Africa baagala kufumbira bazungu ba South Africa era kizibu okuvaayo mu kyotala bonna ogenda okwekanga ba Julius Malema baani b'otunuulira abafuga ba Mandela olabira ddala omuddugavu yennyini so kaakati nze ngamba to preserving our culture bwe kitwale nti ffenna bwe tunaawasa abazungu olwo Abaganda banaafaanana bati generation eriddako enaafaanana bati tujja kubeera balala nnyo so kaakati ffe nga abali wano nga twagala okupreservinga Katonda yatutondera mu kontinenti eno twagala okugipreservinga n'okulaga nti enneeyisa yaffe obufumbo bwaffe kikulu nnyo kati mbawa musingi mweraba mutya waali wasiza muntu atya waali badde otandika otya obufumbo eyo topiki nnene tujja gikwatako ekitundu kati tujja kuba tukomawo so bingi nnyo kati awo njogeddeko bwogezi kubawa buhintisi butono naye nja kukwata ku muntu bw'omala okulaba olaba otya omukyala gw'ogenda okuwasa ye obufumbo butandika ddi butandika lunaku lwe muzze mu church ne mu exchanging vows oba butandika kwolwo olw'omugambye nti nsazeewo okuwasa endagaano Katonda gy'assaamu ekitiibwa yeeriwa yene y'abasumba gye bagamba ddamu ebigambo bino nga sina bibyo nga baabiwandiise ku bipapula oba ggwe eno gye weekwanidde omukazi n'omugamba nti nkwagala nja kukulabirira nja kufaako endagaano eba eva mu ggwe si baawule be baabikuwandiikidde yogera booti nedda kati tujja kuyiga oyingire mu maka fe abamu twasooka kugwa si kugwa kuno omanyi abava mu bulokole olyaga nti yagudde era twasooka kutomera twayingira mu bufumbo nga tetumanyi ne tufuna obuzibu naye kati tumanyi kye tubaako bwe ŋŋamba nti ono agenda kufumbirwa n'ono mmanyi kye bayingiramu nti bagenze kkola gwanga nze mba mbalabanga as a nation omuntu kyanaavanga aleka kitaawe ne nnyina ne yeetaba ne mukazi we banaabeera mu mubiri gumu olwo bagenze okutandika famire endala
ono agenze okubeera maama w'eggwanga, bagenda kuleeta generation endala, baleeta abantu abalala ku nsi. Kati abantu abo beetaaga bakwatagana, bakkiriziganya. Kati Bayibuli egamba nti munaabeera omubiri gumu. Kambabuulire nno bannaddiini abali wano ababuulira nammwe abampuliriza, olunaku lwe muvudde ku kituuti simanya gye babagattidde ne mugenda ku reception, ekiro ne mugenda ku kitanda kyammwe ne mwegatta, kwolwo si lwe mufuuka omubiri ogumu. Ekyo Bayibuli si kyebeegamba. The two to become one tekitegeeza kwegatta. Kati abantu abama tufuuse omubiri gumu, kitegeeza buli gwe weegatta naye ofuuka naye omubiri gumu. Olunaku lwe mwegasse si lwe mufuuse omubiri gumu. Olwo obeera mibiri emeka? Simanyi. Ono agenda okufumbirwa nga n'ekiro kyajjo yasiibudde babadde ayina yeegasse. Olwo ayina emibiri emeka? The two to become one. It is a process. Ababiri okufuuka omu kisobola batwalira emyaka 3, kisobola batwalira emyaka 5, kisobola batwalira emyaka 10, kisobola no batwalira 2 nga temunnafuuka. Naye muli wamu mu nnyumba naye nga temunnafuuka mubiri gumu. Era buli lwowulira abantu nga batandise okulaba, kati abasoga banyine nga nti omwami kyakoba nange kyenkoba, omwami kyakoba nange kyenkoba. Olwomanya nti batandise okufuuka omubiri ogumu. Ogenda okulaba priorities z'omukyala. Kati nze nawasa mukyala wange, priorities zange endala nga nezize endala. Kati waliwo awo the two to become one, okutuuka lwe tufuna one priority. Ekyo kitwala process. Omuwasiza oyagala nnyo, kati nze njagala nnyo okuzimba, sibeerawo nga sizimba. Oluusi nga yayagala nnyo oluusi okugenda mu kibuga akole. Kati the two to become one eba process n'omwagazisa ekikyo, ogenda okulaba nga akiyingiddemu n'okusinga nga naye kyoyagala kyayagala, kyolaba mu baana kyabalabamu. Bw'otuba otunuulira future gy'otunuulira. So kakati ekintu ekyo olumu edda ennyo ntera okuwa obugero buno bwantuukako kuba naliko omuvubuka. Olumu edda nga nvubuka nagambako ku kawala nti njagala kukuwasa. Okitegedde? Kati ne tutuula, twali tutudde bulungi, tugenze awutu tunywa kasoda. Kati ne ntandika okugamba waliwo emmotoka eyitawo. Ne ngamba nange luliba lumu njagala nvuge ku mmotoka eyo, nkuteeke wano mukyala wange ng'oli wano, obwana bwaffe butuule wali, nvuge emmotoka. Omuwala omanyi kye yaŋŋamba? Yansekerera nga nze ekyo tekirowoozaako, tekimpa ssanyu n'akamu. Ne mubuuza kiki? Nze kimpa essanyu ng'oyina piki n'otuula n'enkutuula emabega n'enkuyisa emikono mu maaso n'onvuga ku ddigi. Baziyita ddigi? N'onvuga ku ddigi. Nze omusajja atasobola kunvuga ku ddigi simwagala. Kati nga ye ekimumalamu muvubuka kutuula ku piki, ye n'atuula emabega n'ayisa emikono n'amukwata bw'ati mu kiwato n'amuvuga ku ddigi, ne batandika okugenda. Enkuba oba ebakuba, ewawuzana gubakuba. Priorities gendo natunula ne ngamba ezo ze priorities z'omwana ono. Ye kimusanyusa. Kati omuvubuka wa ddigi bw'amukuggyako ng'omuwasizza ng'era okaayana, kubanga gwe tojja kuvuga ddigi. Ye ekimulimu mu ye ayagala kukwata muntu ku ddigi. Kakati omuntu manya byayagala. Kati the two to become one. Bemba nakuwasa oyagala bya ddigi era namaliza byadda saamuwasa. Kati oba ali ku ddigi simanyi. Naye nze ekyannimu kya mukazi wange kubeera mu mmotoka obanga avuga, nze ne ntuulako emabega, obwana buli mu maaso, nze ndi mabega nsoma amawulire, omukazi yavuga. Nyumirwa nnyo, okiraba? Era kakati buli muntu alina byayagala. Okitegedde? So kakati tujja kugenda ddala ku ddaala nga twogera ku famire, tutuuke ddala omuntu yalibadde atya mu famire n'abeera n'essanyu. Lwaki olwalira amaka n'abasajja basula mu byalo tebaagala kudda waka? Awaka kyalibadde ekifo ekyokuwummuliramu n'ekifuuka oluyombo, kubanga ate ne Bayibuli egamba nti okusinga kirungi okubeera mu kayumba akali mu ddungu nga katonnya okusinga okubeera mu nnyumba erimu omukazi omuyombi.
kati tujja kuba tusomesa abasajja lwaki abakazi bayomba kubanga era abasajja be baleetera abakazi okuyomba kati omusajja ono twagala tumusomesa okubeera omusajja ojja kulaba nga amaka gatereera gaba malungi tulabire ku Yesu temumuyita mwami wammwe era muyimba n'ennyimba Yesu ye mwami wange Katonda si mwami waffe kyemuba mutegeeza nti Katonda mwami waffe omuntu bwe yayonoona Yesu takomawo kunoona kanisa ibe bantu fe kanisa ekkanisa bwe yayonoona ng'omuntu ayonoonye ani gwe baateeka ku musaalaba Yesu baateekako mwami kitegeeza buli nsobi yonna omukazi gy'akola omwami gwe olina okugenda ku musaalaba abaami mmwe abatwala bakyala bammwe ku misaalaba mu kikomi ngambye abaami ate nga muli mu makanisa bamu muli ba bishop olw'okuba omukyala tatereeza kino simanyi atamanyi kufumba simanyi ogwo omusaalaba n'omukomererako gwe oba ogukomererako olina ssente muyina buli kimu olina TV lwaki toleeta muntu yasoma byakufumba n'afumba awaka wammwe lwaki era omukazi okyayagala agende mu bbaafu lwaki mukazi wo okyayagala agende buli wamu mbwakwoleze mbwakugololere nga muyina ne TV muli ba managing director muleke nammwe tewawasa kabwa kubeeraawo kwotuma muleete baawusigaalo abamanyi okufumba nga yasoma catering kubanga muli bagagga ne mukazi wo kabeere ku kilaasi yo oli w'amaanyi ye yakuyamba yalinga vice wo ya administrator ye manager wo ate oyagala bambi muzze mukooye agwira ne mu bbaafu z'engoye nga waliwo mashini ezooza n'abakozi awaka era omukazi gwe oyagala asiimuule ennyumba asiimuule olujja akole buli kimu kati abamu otuwaanira nti nze mukazi wange yanjaleza yankola kino ate luli wagamba nti omukadde w'ekkanisa yafa ye yali akola ki yali akunoonyeza stocks kati ne tubuzaabuzibwa ekituufu kyesi ono omukazi yabadde akuweereza oba mukadde wakkaliza mutulimba kakati nze njagala bagamba abasajja bwaba Katonda akuwadde ku ssente ate ne mukazi wo lekazeeyagaliremu emirimu egimu egimenya naye muwe ku mirimu egy'obwongo abamu muvaawo ne mufa ebintu ne bifa kubanga mukazi wo tobimutaddeemu y'omutadde eno mu kisenge mu ffumbiro mu kabada amanya biki mmere nedda naye leka alagireko nyumirwa nnyo nga mukazi wange naye alagira agenda mu faamu n'alagira abakozi kino mwalisize muti mwalikoze alagira abakozi abawaka era ne Bayibuli eyogera mu ngero 3 nti omukazi akeera ku makya n'alagira ba maid n'abawa ebyokukola oyo ye mukazi eyalibadde mu maka naye weetenda oyina ssente ate omukazi oyagala omukuume nga omumbula omugamba nga bw'atamanyi kufumba nga bw'atamanyi kwoza ssente mufunye zaaki yasigale nga mupakasi mu maka ge muzikoze mwenna mwe abasajja abali wano mulekeraawo okufuula abakazi bammwe abapakasi mu maka Katonda teyatonda mukazi kubeera mupakasi wa mu maka yamutonda to help you oba osuubula China mukazi wa alina okuyamba oba olina edduuka mu kibuga leka mukazi wa akuyambe akuyamba mu bintu ebyenjawulo so si kumufuula abakazi abamu osanga baawe mugagga nnyo omukazi masiikini wawaka ne bomubuuza ku bikwatagana ne ssente nze simanyi buuza omwami buuza manager ng'enjogera yakakati buuza omwami buli kimu talina ansa so tumalirize kubanga mmanyi abamu si temuli basanyufu abamu si basanyufu kituufu okonyeemuuko naye nga kiba kirungi okwogera amazima abantu bagategeera omanyi bagamba nti amazima gali kufuula ow'eddembe kati abantu abamu tebaagala nga bafuule ab'eddembe so ndowooza ensonga bwe zitunduza muziwulidde tubadde tugezaako kuba nga tukwata ku bufumbo oba ku maka nga we gayinza okuba nga gatambula okutandikira ddala omwetandikako ababiri mutuuke okufuna ate ezzadde oba famire ate ne tulaba n'enkuza omuntu akuza atya era lwaki yandibadde akula bw'atyo ddala musoso ate gyawangaaliramu Mr. Muwasi mpaati tu ogambe tugenda kukomawo nga tulaba nti omwami akuuma atya omukyala we omukazi we nga
tebayomba buli kaseera obanga tewabula nnyumba waka. So ekintu ekyo ndoza mukitegere bulungi nnyo. Twagamba nti ensonga zino Mr. Muwasi yajja kubabuusa ng'enjogera ennaku zino n'okubayigiriza anti okubabuusa kyekyo kati enjogera y'ekibuuka ennaku zino generation gye tutambuliramu kati okubayigiriza obagamba nti nkubuusizza oba okoze eki mba muyitendese muyigiriza. So embeera bweti wetambudde bannange ndowooza okuva we twatandikidde mpaka we tutuse kati mubale kuba bannange mutugoberera ate era mwongere okuba nga musangako obubaka by the way tubatumirengako tubasomengako nga omulaga nti oba mugobera oba muwulira mukulu Mr. Muwasi James byabagamba bino ebigambo. Ze ambassador owakabi mubeere bulungi bannange mbagala nnyo mubale kuba nga mwekuumirako.